Era ki eyakutuusa okuba ng'otunula ng'owaana? Abanoonya ku TikTok bafuusa abanoonya bampita Kamagu. I'm the face of this channel. Tuwera bala subscribing ffenna bagamba tulina obaleetera obunyuma bwokka so tovaawo. Oyina emyaka emmeka? Okakasa? Mbeera ki eyakutuusa okuba ng'otunula ng'owaana? No, not sikukubye bukubi but tofaayo ne woba oyinaana nze wemba nakusimye mba nakusimye yogera emyaka gy'emituufu. Nina emyaka 2 ndeke national ID yange oba eri kukuwana. Mbeera ky'ogamba ebadde etabuse kozi amazima togirabika. Okay, yo tetugenda wala kubanza omutima gwakusiimye dda. Ogambye amannya go gwani erinnya lye ery'ekika gwani? Mpozi bannalugo muba mweddira ki? Mweddira nte. Oh, nalugo okkiriza ogambye oyagala omuntu akusasulira gundi ogambye tuition? No, swama mukwana ebya serious bizze ebbali kuba saali zungidde wano. So mpozi tuition wa sente mmeka? Oh, babuwe kati nze agamba nga bw'olina amateeka gokkirizibwa okusoma ng'olina olubuto lwange. I'm looking forward to becoming a tycoon. Olubuto terusobola kunzikiriza college. Kati naye nga zigatta bulungi oli kwalaali tolina bikuba bye wakozeseza like obwa serious n'omutamiivu abeera serious ngamba ebya original oli serious. Can someone really school with a baby? Ogenda so osoma mu primary secondary nti no bagenda kuwa amateeka. Tobalabangako basoma na mbuto. Balaba, but it's not my thing. I cannot be pregnant. Gwe ekigendererwa kyo oyagala fuuka tycoon ye? Nga nze nsibuko ya tycoon. Azuuse ono omwana aliko obulemu nze neeyongerayo nnemye ate alabika oba baamuwonze oba yazze mukoomere. Zeus neeyanziza nnyo omukisa nja ku tryingako another time. Tycoon onnemye. Oti gwe omusajja agenda kuteekamu ssente.